Buterevu nnyo mukoze kya ttendo okutwegattako amakya olw'eggulu akawungeezi ettuntu lya leero yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu gwa Uganda ey'enkya abali mu diaspora abali e Canada, UK, USA, German, abali e Hong Kong, abali e China, abali Belgium, abali e Stockholm, Sweden, abali e Sydney, Australia, ne kusemazinga wa Africa tubaaniriza nga mutegera olulimi luno Luganda era tusuubira nti programu egenda kubeera nga batambulira era mujjemu ekyokuyiga. Nze muzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi ne muzukulu wa Gamunga munange Mutebi Solomon, The Moving Dictionary sekanyumiza amansa bwino omusajja wa byafaayo nnyo ate era atujja naye atuwa endowooza zine tufuna his views ku nsonga ezitali zimu. Olwali tugenda tutandikira ku nsonga ya censure motion oba ekiteeso ekyokujja obwesige mu bakamishona abafuna obukadde 4 n'ebitaano. Mathias Mpuga yafuna 5, abalala ba NRM okuli Serwanyi Solomon Sirwanyi kwaliko abakyala n'abalala 3 bafuna obukadde 4. Theodore Sekikubo omubaka w'emiyaga yavuddeyo n'agamba katukuŋŋaanye emikono okulanga ababaka no tubajjamu obwesigo okuzza sanite mu paalamenti ya ggwanga tuleme kubeera Yesu omulya mamba abeera omu. Abakulu bano babakamishona tetusobola kubeera nabo bajja tuvumaganya because the integrity of the parliament eyinza okubeera nga eweddewo. Tujjemu ennyaanya zino envundu era emikono batandise dda okugikuŋŋaanya okubeera nga babajjamu obwesige yadde nga ate waliwo aba NUP waliwo abagenze mu kooti of which mu rules of procedure ne mu mateeka akatega ako parliament ekitegeeza at the end of the day eba teyina lukusa lwonna ku debating abintu biri mu kooti. Mutebisoko obuze ku bantu genda esarwa ku nsonga eno. Tulamusiza nnyo gy'oli atulaba n'enkwebaza okubeera nga otugobereranga ebiseera byonna comments n'oziteekawo ne tufuna feedback eri gyo eva eyo gy'oli gwe. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo mpola mpola naye nga weetuli. Abantu bangi abatugobedde ku vidiyo ezasembyeyo naye olw'ennyiika ennyingi nnyo omu ku baadvertise baffe oba muganda waffe gwe tukola naye business owa Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yafiiriddwa taata we ate ne sabbiiti zetukubya mega ng'emu kitundu era yafiirwa baganda be 2. Kitalo nnyo nnyini ddala era tunyolwe wamu naawe mukulu waffe Ivan embeera gy'oyitamu si nnyangu tugitegeera. Musajja wa Brand Pro tutambudde naye ndowooza okumala kati myaka gigenda mu 3. Amaanyi nnyo ekyo naye tumusabira Mungu amugumye amusibe ekimyu nga bwe tugamba mu Luganda. Kaseera kaali musikanga okufiirwa abaganda bo 2 mu wiiki emu oluvannyuma ate n'ofiirwa taatawo oluvannyuma lwa wiiki emu kitunda kinene nnyo. Naye tukusabira oteerere ssebo okulaba nga Mukama ebiwundu ebyo ebya taata okuvaako bikunyiga. Naye tugende ku nsonga mukulu wange, ensonga ya censure motion ekya oba ekiteeso ky'okujja mu babaka bano obwesige ba commissioners. Okiraba kirimu amakulu, waliwo amakulu ne mu maaso okiraba nga kisoboka okutuukirira oba bazannya mu buzanyi. Bw'oba ogendedde ku mateeka oba agafuga paalamenti eyo amateeka nga bwe bali nti bwe babaga amateeka era ne bagassa mu nkola kyalibadde kituufu era kirungi nnyo. Naye bw'otunuuliramu nti bingi bizze bikolebwa ate ne biba nga babisabise kuliirako ssente n'oteekawo nti ebbago lino ate nebaayo ayita eri nti tulizannye bwe tuti essuubi we likuggweeramu n'amaanyi. Naye nga paalamenti nga ennyumba y'amateeka kyalibadde kyankizo nnyo ebintu nga bino okuteekebwa mu nkola era kyalibadde kiwa essuubi omulonzi omubaka gwe wasindika
okuba nti amaanyi ge wamuwaaga agenda gakozesa okugonjoola ebitatambudde bulungi. Mu ngeri emu oba endala kirungi kubanga obeera olaze nti ffe ng'ababaka twawukana, endowooza yaffe yawukana ku babaka bali tetukwatagana nabo kye bandiise oba ku abstaininga nti obeegaana nti ssente ziyitira mu paalamenti, abateesa ba paalamenti n'ababaka abazifuna bali mu paalamenti. Kitegeeza kituufu, sikiinaako buzibu okuba nti ate ba parliamentarians bennyini bagamba tubaggyemu obwesige kubanga byonna biri mu nju emu eyo. Naye ng'olaba kinaatuukirira. Is it viable? Is it possible? Okusinziira ku byafaayo bya paalamenti ebisembyeyo, sikiinaamu, kiyinza obutatuukirira lwa nsonga nti bonna babadde nga mu kuteekawo mbeera ziwanvu ya kisanja kudingisa leero batambulire ku ki, be bawa direction y'amawulire gatambudde gatya. Naye nga bw'oba ogendedde ku ssemateeka omutuufu kyandibadde kyankizo, naye olw'embeera ebyafaayo ebiri recent ebiyise, omubaka bw'aleeta ekiteeso ng'ekyo ate era ojja kwekanga ng'eri amakoona ge bataddeyo agakiwanvuya obuwanvuya bateekemu obuwaayiro. Kati kimaliriza nga tekituyambye nga ffe abantu ba bulijjo oba omulonzi. Naye nga singa oba ogenze ku mirandiro emituufu egya paalamenti bw'erina okuba kyalibadde kituufu. Essaawa zino budde buno sikiinaamu nnyo ssuubi. Saagala nnyo okubeera na ssuubi nti we tulina essuubi awoka. Sekikuba azannya mbuzannya tukita playing to the gallery. Omubaka Theodore Sekikubo babadde basajja bagezi bw'otunula emabega eri yonna. Naye ate ku bo paalamenti kweyonoonekedde ddala. Bw'oba ojjukira ba Rebel MPs abo, omubaka Nsereko wa wano we tuli, Sekikubo, genda e Bunyoro eri, olabeyo omubaka nga mwerabya nvudde mu mutwe Tinkasiimire, ababaka bangi awo baali Rebel MPs abo. Paalamenti eno kwesinza okuzannyira ennyo nti bateekawo amaanyi mangi, omuzinzi gwali gw'amaanyi gwe baasitula, naye ate ne bamaliriza nga tebalina kye baleese kidelivalingi bw'eri bantu, byali nga byakuzannya kwetaasa bulamu bwabwe na buwangaazi mu paalamenti. Kyova olaba nti bonna bakyaliyo bwe mba seerabidde. Waliwo omulala Nuwagaba ali awo, Wilfred Nuwagaba. Bonna kyemmanyi bakyali mu paalamenti. Kitegeeza ko bye baalwaniriranga byali byabwe nga bo nti tulina olutalo, ow'ekitiibwa Kadaga ye sipiika, tuwadde ne we tutuula, nti ate Kadaga yawukanye ku mugendo gwa Museveni. Kati nga kantu kali awo nti byonna tebyatuyamba, all in all kuzannyamuuko tebyatuyamba. Kaakati oba olaba ntandikidde ku mirandiro emituufu egya paalamenti, CA 94 constitution ekyuse, byandibadde bituufu nnyo. Naye essaawa zino sijja kuga nti nina essuubi, naye njagadde bw'agazikubira muntu atulaba ttooki nti emitendera emituufu Sekikubo kyaliko mulamwa. Naye bwe tutunuulira history recent tebiina makulu. Mu byalina okukola yeesibye ebyo buvunaanyizibwa bwe, n'okunoonya obululu, n'okunoonya nti ngenze kwoda pepa, njogedde ensonga kubanga omubaka baamuwa emirimu myangu nnyo, n'omuntu ulemaani agisobola. Kwega kimuwa upper hand mu kalulu kaddako ye nga muntu. Mu kalulu kimuwa kyewandiise nti n'okulamuza akalulu kimuwadde bargaining power esinga ku oyo gwavuganya. Kuba babala mirundi emeka gy'ogenze mu paalamenti, mirundi emeka gy'oyogedde. New Vision ejja bbi kubanga akalulu kasembedde, bagenda kuwaayo ssente. Nti omubaka Sekikubo yaleeta motion eno, naye motion eyo egenda kuggwa etya, obayinga time na kwapiaringa kubanga bwe bati bazze babizannya. Amaanyi gali mu ffe abalonzi. Kyova olaba buli lwe twogera tuddayo eri ggwe omulonzi nti mu balonzi teri bulimba. Songa eno eriyo nti genda okole bwoti, tugenda kubeera 6, abana bawagire, 2 bawakanye. Baba babitegese ebiseera ebisinga.
Kino kirekawa is there a need to fear eri ababaka bano okusinga ddala Mathias Mpuuga kuba kibali eri they are all commissioners naye omuntu gwe kyaliira ddala ennyo ye Mathias Mpuuga. Is there a need to worry for byonna ebijja mu maaso ekintu kino kinawe kimuleka nga kimukosereza ddala nnyo kuba yakosebwa dda? Mpuuga okukosa okutuufu kuli eno mu bantu. Kuba Mpuuga bw'abanga kaadi zizazanya aba azizanya lwa kulemeza pulezidenti mu buyinza. Kati mu parliament tekirina gye kimukoseza naye okukosebwa kwe kutuufu kuli ku ground nti yakosebwa dda mu balonzi ba Nnyendo Mukungwe. Yes. Kati eno yonna kumala biseera lwa nsonga nti okukosebwa okutuufu yakaaba kiringa kuba nti okaaba nga kati kaabira ddala amakube ne bakukuba. Kati Mpuuga baamukuba takyalina na kipya yasannyalala nti bino byaleeta ebyakatemba abimanyi gye biggwereko ge mapeesa gamanyi okuzannya musajja munnamateeka. Amanyi ne gye kiggwera nti paalamenti buli lw'oteekawo amaanyi n'oba nga gw'ensonga nti ensonga anyegenyege biki gwafunamu gwe gwe baliko kuba oba olaze amaanyi g'otaddewo nti omuntu ono ali wansonga olaba bamuwadde n'obudde eri ababaka abatafunanga mukisa guba debatingako n'ogenda kwoda pepa nga gwe nti ensonga ya kusensa motion ezze kukwata ku bantu abo abaalya ssente kubanga okulya ssente ku Mpuuga buli omu kati akimanyi baana baliwo kitutte ebbanga nga tekikyali kipya gyali naye abalonzi bano bo baamala dde okumanya kyobola batwogera eri mulonzi eno mu paalamenti ajja kubiwangula kubanga ojja kulaba motion ejje bakugaye nti ebintu ebyo ate biri mu kkooti bakyanoonyereza. Kuba waliwo abeNUP abagenze mu kkooti okulaba kuba kati awo bwe tutuuka mu mateeka eno paalamenti baba ku barins okukola ki okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziri mu kkooti subjudice kwegamba akatego awe kali byonna biba bipange biti bizanye tigenda gwe kola bwoti nja kwetolola bwenti mbeere nga ate akatego kano kakukugira okugenda mu maaso ne kino naye ng'omulonzi yes afunye excitement nti ababaka babakutteko. Paalamenti tegonjoola. Paalamenti gye tulabye emyaka emingi biki byegonjodde bye tulaba tebiriiwo wabula kiddayo gwe eri omulonzi kyova olaba Mpuuga yakosebwa dda Ennyendo Mukungwe. Kino kyongera munnyo mu kiwundu kyandyongeddemu nnyo mu kiwundu naye n'abakizannya bamanyi gye kiggwera nti banoonya kuba basobola okumujustifyinga n'olaba nti Mpuuga talina na musango bo bennyini. So nga ate obuli bw'enguzi buno oba obubbi bwa ssente bwe butuuka omuntu wa wansi eri n'akimanya kimala. Eno mu paalamenti twabajjamu obwesige kyova olaba batambulira ku two-thirds majority ojja kulaba nti abatono bagambye Mpuuga aveeyo abangi bagamba asigaleyo kubanga ssente zimuweebwa bajja kugamba zimuweebwa na mu mateeka. Kati essaawa zino tetuli ku mateeka tuli ku kikinyigiriza muntu tukiyita moral gund mu mpisa oba katuli ku mpisa oba discipline kubanga paalamenti esobola okukkiriza nti Mpuuga okulya ssente ezo ez'akasiimo oba gratuity kituufu naye bw'osinziira ku mbeera eri ku ground Ennyendo Mukungwe nti tulina bye tubanja ebikulu ebisinga akasiimo nsonga yaffe si mateeka kati sekikuba tuzza mu mateeka ge tumanyi nti tegakola galema kubanga enju yammwe ya mateeka naawe atutteyo motion otunuulira ssente kubanga bwe zivaayo tulaba bulijjo Public Accounts Committee nga ssente zibulira awo bwe bakunyaakoma mu kukunyizibwawo tetulabanga impact tebirabwanga. Kati twebuuza kiki bottom line eriki tuddayo eno teba makulu. Kati obalaba ensonga yaffe tuddeyo buzzi ku balonzi omulonzi y'ensonga yaffe nti Mpuuga bw'oba wawedde gwe wawedde bino ebya Ssekikubo akukolerako bukolezi ng'oli nti nze nina omulambo posturing nkuŋŋaanyiza wano olumbe ndukumye wano ng'anoonya abantu nze nina omulambo kwenvubira ebyennyanja kuba ne Ssekikubo tumubuuza akoze eki abadde mu ntalo za bya Magana
nti ebyensolo biki naye abantu abakoledde ki kati kino kyoleeta weekwese mu mulyake naawe ng'oli mulyake kati ffe abantu baffe tubazeeyo buzza ku kiri nti we mulemedde weewo eno gye bamutwala bayinza n'okuba babala tageti yakumujjulira nti musajja ssente yazifuna mu butuufu ffe eno tetutunulayo tusigale we tukutte weewo impuuga tadda olowooza what is the insense y'ekintu kino amakulu gakyolowooza amazima gakujja mu bakamishona Bwesige oba banoonya tukitayita believability and confirmation eri kooti gyetera okuwa Mwami Museveni stamp nti yalondeddwa mu butuufu era automatically kyebanoonya kiringa bw'otunula essaawa zino embeera eriwo nalabye Mawanda ne Gashumba balina embeera gye bataddewo naye automatically banoonya kudda mu mawulire nti buli kibiina ekitunze ekikola amawulire kirina enkaayana mu kyo bayiyiza nti tutekewo akatalo tuwefuule nti naffe tukaayana naffe tubenga nuupu nti teva mu mawulire kyebanoonya era woobuukira bwoti Pierre nti Gashumba ati kanha kalyonso aba akukutte kuba ekintu kyabwe kyaddiba banoonya kamera nti Gashumba oyo wantalo atandise okulwana ne Mawanda biki Mawanda takkiriza mu Gashumba sima ompisa akalenze nkyamusima akeera mu office nga bagamba bambi omusajja alina reasons alina issues za raising automatically woowuliririra abasajja abo nobawo obudde bwoti mb'osanyusa oba olonze odecide nze gyogwa oba omaze okubawagira kubanga ekintu kyabwe kyaddiba kati sekikubo olw'emiyaga eyakolanga statement ku floor ya parliament ng'ali vocal essaawa zino talina yanoonyeza nti kintu kinti sente okulya sente kipya eri sekikubo abadde balya sente si mawulire miliyoni zino 5 si mawulire twakugjawo gwe kubanga 5 bye biraze nnyingi ze walyanga abantu simanyi lwaki oba bakitegeera kino okulya miliyoni 5 si nnene eri mpuuga era si ze ziruma eggwanga naye exposinze byazaakola okuva mu 2011 bwe yayingira palamenti kakati sekikubo toyinaawo mulimu wano kubanga byonna okwetegereza okusunsula obusunsuzi palamenti erina kyemaliriza ensonga zaake zaggwerawa byonna bakwatako bukwasi kukusika gwobeere attentive kubo gweremera gyolemedde nti mpuuga yakola ensobi tadda gwe mulonzi gwosalawo eno mu palamenti baleke bakole katemba waabwe kubanga palamenti eri ku numeric strength nti bajja kugamba nti ababaka bitundu 6 ku 100 bagamba nti mpuuga asaana asigale mu palamenti nga bo bamaliriza ebyabwe naye gwe omulonzi gwakwatibwako ensonga eno era kyovola basekikuba ajja kumaliriza ate yakifunyemu bufunyi mawulire kubanga naye talina kyamaanyi kyakwagaliza omusajja gwatuula naye mu hawusi ye mukwano gw'okusinga gwe so kano kaseera kaabwe kakuzanyirawo byabufuzi kuwuddisa bannayuganda balina kaadi zezo ze bazannya tayimu etuuse yakalulu esembedde naye ng'alaba tolina nakyoyogeddeyo mu kisanja ekiramba kanzigire ku mpuuga ndage nti bampangudde ujozi walina kulwanagana na Anita Amongo kati embeera eyo ebaddewo bwetyo naye nga bonna palamenti terina makulu temuli mulamwa munda kyovola mu kutandika kwange omuwuliriza ayinza okumpuliriza obubi nti nasoose ku palamenti entuufu bweyina okuba gye twalaba mu CA abamu Badamiano Lubega gye baleeta Baogenga Latigo ababaka ab'enjawulo baleetanga ensonga nga palamenti esinziira ku birowoozo ebyo ebituufu nga tojja ku fulo nga toyina nsonga kubanga essaawa zino sekikubo talina nsonga bulijjo baliwa bulijjo tebalina gye bali ne sente ezo tebavaayo kuzogera kuso baali bazimanyi kakati bw'oba oleese lwaki balinda exhibition yagikola si wa palamenti lwaki olinza obuukire okolereko amawulire twayagala bwagazi exposing nga kiwedde kubanga eno gy'obatwalira gye tuba tubasalira omusango teri makulu ffe twegaanayo omubbi waffe katumukoleeko mob justice ku poliisi tetukyakkiririzaayo
kakati Osine bwaga nti mujje mubeewo nga musalira tetukyajja ku poliisi ffe byaggwa twamumala. Emikono emingi zite statement nti Theodore Ssekikubo akuŋŋaanyizza emikono katugeze bali ababaka 529 n'afuna ababaka 2 zite statement ekulaga nti jala nti bakamishona bano yadde tebigenda kukola naye omanyi statements eziwandiikibwa nazo nkulu nga tetunatuuka mu kooti ababaka ku 529 ebibiri n'agifuna emikono bona nga bakkiriza zite statement ebeera statement okweya Ssekinnoomu okuliyetinga celebrity mu parliament kubanga bano abantu bonna bebanoonya benoonyeza byabwe ngabo parliament Ssekikubo agimanya amaanyi we gakoma kati eba statement nti abantu bano engabano eno buli omu naayagalako singa Mpuuga waddira n'owaayoko mu kakiiko ka kosa sente miliyoni 4 kickback wakola bubi statement kyetegeeza nti parliament ennamba teriimu bantu balina mutima gwa buntu gwa bantu ba bulijjo kakati bwe banga tebasaasira muntu wa bulijjo statement eyo ekola naye era ekola within erina brackets mwekoma nti statement eraga wagaba sente ezo tewalya na banno sikyowooza nti statement ejja nti Mpuuga teyalya na banne ne Silwanyi teyalya na banne bandibadde tebamunyegako kubanga eri nju y'ababbi mpuku y'abanyazi erimu entalo ye statement gyendabaawo nti bwe bajja nga banyi tujja mpuku y'abanyazi nezeemu entalo nabe yagwadda mu mpuku eno naye eno kuffe nti sikugamba nti babajjeemu obwesige era nabe nti mu mpuku eno eriyo entalo Museveni naddira ssente awe n'abanyazi bano teri muntu eyo kuba majority yabikka bweti parliament twalayo mubakawo tubasanyukira nange nayo mikwano gyange nsiima nnyo bafune kasente naye yafa parliament infumu statement ebeerawo nti tukuliyetinze celebrity w'omulembe guno Ssekikubo twali tulowooza yagwa naye kwali bamuwuliriramu statement nambeemu eyokubiri nti empuku y'abanyazi eno teriimu ngabana ntuufu naye byonna tebituyamba ffe abalonzi nti unity ejjawo nga balidde bonna kubanga era wonaawulira nti omukulu nno yagambye nti ebintu bino biwummuzibwe kubeera bigenda kuwummula tebigenda kuggwa parliament just kigomaaza kaleta kigayaaza nti mutwale obudde nti ekyali mu kabugumu ogenda kuba oliawo baleeteyo nti ate kati gwe Ssekikubo mwakoma ku kisimaya n'ebya gundi ne Bright ani oyo wamagana biwummule biti mwakoma ku bwe biti bibabeera so gwe tolabayo ssuubi tosuubira ssuubi lyonna tolabayo statement eryawo nti egenda kugassa bannayuganda out of this nti Ssekikubo alese ekintu kigenda kubeera nga kiganyulwa teri ssuubi naye eriyo lesoni nti abadde tannalaba nti parliament bagirendalinga useless agenda kukiraba bino byonna kugumaaza kubanga nze omuntu bw'oleeta sensa motion eno njagala nkubuuza ebiwedde nti biri mwakomawa mwakonkludinga mutya kuba buli kitulina bingi bye bapayirinze nga tebyaggwa ino motion kuba kati motion imposing ezze ebeiringa out Mpuuga kuba bali abalala bangi Basirwanyi Webugiryeri Mpuuga Bukooli Mpuuga kyamukosa ku ground oba bayiya ku kidde nga kimuzza ngulu ekyo kyo kyaggwa kubanga bamala dde okukunama ne bibongeddeko ebigambo biraga nti tebali ku side ya muntu wa wansi kati omuntu wa wansi muleke yeesalirewo ow'e Masaka then gwomanyi oba ogenda kujja odisqualifying oyo amuwangudde ebyo byammwe bya mu kkooti naye ffe tetulina office gye tukkiririzaamu era n'akalulu ow'e Masaka ajja kulonda akalulu ke
asigale ng'amaaso agatadde ku Electoral Commission gy'atalina naye obwesige bulungi. Yes, talinaako buvunaanyizibwa oba buyinza. Kaakati toyinza kuŋŋa nti ate enzira y'amaaso gange ngateeke ku paalamenti gye nalaba nti n'obwesige tebuliiwo kubanga n'omuntu eyeexposinga ebintu ebyo si mmemba wa paalamenti. Lwaki olowooza nti omubbi akwatiddwa ababoodaboda nti ate poliisi yeyina okwewaanirako nti bannaye security mugirabe bwe tugitegese obulungi? Baboodaboda beekoledde ku mubbi waabwe ate poliisi si yeweebwa ekitiibwa ekyo. Bajja gatusomeseza nnyo abantu community police ne vigilance. Kubanga kati essaawa zino Ssekikubo honorable member namwagala nnyo nga nkula naye ekiseera kyabwe kyaggwako nti kati tebalina na byakuteesa. Essaawa zino okusensa motion ng'esensalinga mpuuga ne banne bana si be babbi bokka bo twabamala ne tubalaba nti bano tukkiriza bo baveeyo tunoonya ate balala wabula ate totuzza ku muntu oli omu. Omusajja emmese ekwatiddwa akamasu lwaki ate oleeta omuggoyo ngera ogikube katunoonyi ziri endala tekikuba alimba tunoonya ndala nnyingi tuziyigga nti ate neerina akamasu ate leeta muleete mugiweko amafuta akamasu kagimala ejja kufa esamba naye ejja kufa tukimanyiira. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki anyway nzike yasawo kondoza statement naye after a while ku byamabaati. Nze namwagala nnyo Ssekikubo nkuze mwagala naye lwaki nze ku myaka gyange ate nnyumya nti omubaka kati gwe tusaana okuba nti tuwagira nkuze mwagala kitegeeza bwe mba nkuze mwagala aludde mu paalamenti tetukyayagala bantu balwa. Nze ku myaka gyange ngenza okuvubuka nga muwagira kitegeeza si wajjo si wa myaka 10 si wa 15 kati aveewo abalala bajje kuba neeno statement anoonya statement mutwala ku order paper nti musajja ono ne mu ansadi ti ansadi musajja ono alabikirawo nnyo era yateesa ne ku motion eno yawagirwa bwe bati bikolera ye. Yes, amakulu gali ku side ye individual. Essaawa zino tekite okuguumaaza abantu abaguumaaza abeere nga civil servant afuna omusaala. Nze ebyo si byenkola. Nze njagala Ssekikubo oleese motion yo nnungi nnyo naye obulungi bwayo mbusengese n'embuzza we yali badde ennungi nti paalamenti bwe yali ng'ekyalina ensa we twalina CA nga bateekateeka bamakers baframers ba constitution baframinga nga bino ebintu byoleeta bituufu nga bonaagamba nti kaakati pulezidenti tugenda mu impeachinga n'ogenda mu paalamenti byali birungi naye essaawa zino tebikola makulu nti bw'oba obikola onoonya bargaining power nti kasajja nno kalina abantu kamobilizinze bulungi tebiyamba weero emiyaga kamobilizinze bulungi olaba kafunye emikono 10 tukawa ekifo kino kabeere bwe bityo bya individual kyokka wano we tuli twogerera muntu naye bw'ona asanga yogera eya paalamenti Ssekikubo kyaleese kituufu kubanga kya buvunaanyizibwa era kiri mu mateeka naye gye kiggwera tumanyiyo nga tusinziira ku history waabwe and results teri ssuubi nfu time y'okulonda esembedde tebalinaawo statement. Buli omu anoonya kantu kakola kati essaawa zino ono twamwerabira ne tumukolako ffennyini emmese bw'ebanga ogiwadde obutwa gireke egenda kugenda efiire mu kitanda togiyigga. Alina kyeyogeddeko tulabe baani abawagira enguzi n'abatagiwagira. Ayagala nti kusawuna statement eyo erangirirwe nti mu NUP mulimu bwe bati abawagidde ekiteeso mulimu abatawagidde kwegamba ali more of ku-exposinga anti naye agase present participate mu past tense nti ebintu ebyo byali birungi nnyo ng'epaalamenti erimu ensa essaawa zino akimanyi tebikola kubanga tulabye kati nnyo katujje katumiremu kati nnyo tujje.
weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde ekukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Kale tukomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri nkyalina muganda wange Mutebi Solomon the Moving Dictionary. Obadde okyaŋŋamba ku nsonga za Theodore Ssekikubo. Bino byonna byakola temuli makulu omulamwa mutono era banegwa tebigwande kutumalira budde. Okusinziira embeera ekiseera mwabyogerera tebiina makulu lwa nsonga nti byali badde byamakulu nga baatereeza ennambika ya paalamenti mwabadde obulungi ng'evunda. Kino nze nnenya nnyo omuntu abaddewo, byonna bibaddewo nga waali constitution ekyuse waali bitogikwatako gikwateko abaddemu. Kati yabiraba ng'esebengerera kati ave mu past tense adde mu present. Birungi nnyo naye embeera ekiseera mwe biri ate naye akimanyi agumaza bugumaza bantu. Omuntu paalamenti ayaninga awutu amavuunya ago kuddayo mu balonzi ate naawe omulonzi otunuulire nnyo akalulu kaako kubanga ne electoral commission gy'ozannya nayo teyeesigika. Institution zonna nfu kati paalamenti ekyennyanja kyavuna kuva ku mutwe. Kati Ssekikubo byakonyumiza kigomaaza kigayaaza. Tugende ku Anita Among akattu kalimu yesimanyi oba okalabanga akattu okeniza sotumaliza ekiwandiiko kyaguno ebbaluwa ya president gyewandiika ku byampuuga naki okiraba otya president agezaako kwetereeza kwejjako balabe abamwonoonera eri ebweru w'eggwanga ku kyampuuga kuba ne kyampuuga ebbaluwa yagifulumya naye ate namala n'agyegaana. Byonna tebyongera kulaga nti oba kunnyika Mathias Mpuuga ne banne nga tunagenda kwa Among. President yennyini yakulira script omuzannyo gugwe ng'omuntu yasalawo gwewunzise gutya naye ebiseera ebimu ebintu ebimu bikosa omuntu nga Ssekinnoomu nti nga bonaga nti omwana waffe twamugamba nga togenda tozanyira wa neighbor naye wuyo neighbor amusibye kati nga amusibye kukakanye ng'omuntu balina issues za babiri wabula nga tebiyamba kyalo kati Museveni byonna byalimu yakulira script era omuzannyo gugwe kyakola kisobola okuba effective ne kikosa Mpuuga oba ne banne naye nga tekiyambye nsiigwanga kubanga ngabonaga nti kati bannayi kankyuseemu ku ki kuba enkozesa
bano bafunye amampaati mangi balowooza be basembayo waggulu kanfuneyo ku balala abasobola okuba nga bampulira mulye ssente muti naye nga mukola emirimu gyange kati buli lwempangaaza ennyo meidi ono n'aliwe wakajja kulowooza nti yennyinimu byonna Museveni byakola bisobola okubeera impactful naye nga si ku lw'abantu ba bulijjo kikola kubanga eri abalonzi ba Museveni nga baga avuddeyo muzeeyi akambuwadde ennaku zino mbiwulire eyo muzeeyi kati takyayagala nguzi takyayagala fujjo gyebiri bimuyamba politikale kubanga Museveni omulimu gwe byabufuzi gwe yasoma era gwe mulimu gw'amanyi mu nsi byabufuzi naye nga tekiyamba bantu ba bulijjo kinga wanaga nti driver wange ono aluddewo nnyo kati atuuka na budde bw'ayagala kamuggyewoko ndeeta nvuga amangu naye tekiyamba mukyalawo nti ovudde ku bwenzi kubanga n'olijja akutwala n'ono agenda kukutwalayo Museveni kyalimu atuzannyisa buzannyisa bwati talina makulu tebirina makulu byaliko ate ekyanitaane kyamonga ali seefu naye kukya ku byebbaluwa ze zaawandika ennaku zino ne Bungereza okukakasa oba alina ennyumba eri ebungereza naki yagifuna atya akozesa nsimbi ki ani okuba seefu Museveni Anita Among ng'ani awandika Museveni yawandiise ebbaluwa alaga anoonyereza Among ye agenda nti Museveni tawangaaza tayagala mpologoma bbiri mu kene mu bagita keegi oba embwe z'amaanyi mu ruumu eyo emu tayagalamu bannantameggwa babiri ye agenda yazimba State House ebukeddeya agenda era bulijjo abikola Museveni akakkanyiza abantu ab'amaanyi bakadaaga baani nga tebalina na malala ono wa malala ono ye agenda kubanga kimukolera dynasty ye tajagalamu monarchy ndala nti ate mu Eastern nze kabaka ate bw'osukka osabulijoni ya teeso yange eriyo ne bamukula era olwana omanyi nti eriyo n'abanwana munda eriyo bakabaka bangi awo n'agenda ye era ye bw'ati bw'agenda kufinishinga bw'ati bwamumaliriza kuba kiri automatic tayinza kumulwisa waggulu kati ezo ebbaluwa ayinza nti munaayi kiringa bwe banakuwa ekifo n'ogenda ku vetting committee n'ekugaana Museveni yaba akuganye ti munaayi bagambye abaganda bangi ku electoral commission ba Kasule Ssebunya kumba akutemeddeko ettaka ogenze kitaawe yali wa agriculture Ssebunya Kibirige yafa kati gwe Kasule tulwanye naawe naye ogenze ddayo muki bakusange mu myenge eyo nti ne siiti wagisuula eyannakiwa ne siiti ya Nansana wagisuula wagiwa Wakayima kakati sinze nkwagala nnyo naye komiti yakuba essimu nti oyajjoyo tie mulaba wano ku kamera atuuse nti kati mumugaane kati Museveni ekyo kyazannya Amonga agenda ali mu lugendo ekisanja kibadde kimu kyokka ekyanita Among ate n'akikozesa bubi kubanga effujjo lyakoze lingi nnyo Museveni effujjo bw'olikola ne bw'olikola nga limuyamba amanya nti nina okulekamu kamanya okuzanya politics Among akoze effujjo lingi afunye bingi kakati alina omulimitinga kubanga ye ab'okukozesa alina bangi Among time eweddeyo yali wa byanfuna banka yasoma byanfuna ebyo ate n'azizanyiramu bubi kubanga yava mu byenfuna n'adda ate mu maalo n'amalala mangi agenda ye ng'omuntu ekyo takikola mbu atulimbiikiriza agenda kumutwistinga kubeera yamumekinga ate era yenkola ye si kipya emyaka ana nga nayo kyewuunya bwazza akola okuva ku bano abamuleeta ba Sulaimaani Kyegondo baani nakkakkanya ensi yonna kati ate Among yaani Anita Among azannye bubi empiki ze azeesezza bubi nnyo oba butamanya byakukola oba maalo gali goyogeddeko agassa ebintu biringa bisatu nti ng'omukyala ayagadde okulaga ku nsi kubanga olabira kuva ku langi nti yali alowooza talabwa kimala ne yeeyongeramu
kati ate bwazze mu kyoto kya ssente nga yakumamu yaseesa n'azeeyiira bw'ati kati kirimu amaalo kirimu n'okuba nti omuntu nava wala nange mundabe bamusse ewantu nga bamuseetinze waliwo omupiira gye tukuba mu box awo oli n'agukuba nga talinawo na striker naye nga kangukubewo badefenda beeteebe bayinza okweteba tomanyikiza era ogyokulaba oli azze atomedde munene negonywa bamayino gye bakuba awo kakati enola amagoya agugwamu n'aguteeka munda kakati Amongo yali ekigendererwa kyekyo bamuwadde bamutadde mu light ne bamussa ku peak omaliriza otya buli lwotuuka ku piiki olowoozanga nnyo ku kugwa nti bannaye bwengwa ngenda kugwa ntya kubanga piiki bw'ogituukako teriiyo kisukkawo ye climax y'omuzannyo Amongo yatuuka n'olamuza n'entebe ozimbye State House ofunye omusajja mu paalamenti byonna buli kimu n'oba ng'oli w'amaanyi talina kyatakoze wali olwanyisa bano ababaka bakadaga baani olowooza nti tebabikoze kati teriyo rise and rise ebeera rise and fall ekyo bwekityo bwe kiri Amongo agenda naye afunyeemu wabula ananyweza byafunye ayina amaanyi ago kubanga kyetaagamu amagezi mangi kati okunyweza byofunye mu kiseera ekitono ennyo kuba tokakaalukanye waliwo FDC oyingidde NRM ofuuse w'amaanyi abasajja babirinze emyaka ameka bali awo kati enkula ye eya sipiidi eyo gyomeza amangu era n'enfa bwetyo bwebeera kati ye amukutteko ng'era bw'azze akola kubanga kuva mu kinaana ba Lutaakome Kayiira Nkwanga yali mwannyina wa IGG kati Betty Kamya abo balingawo ebiseera ebyo nti bw'olaba zaakwata ku bantu bangi kino si kipya ono tazannya nti oba akikoze bw'ati anoonya ekiziti ye era ajja kufuluma Amongo azannye bubi oba mu kisanja kimu kyokka nga ye speaker wa parliament ensobi zaakoze empitirivu nnyo mu kaseera akatini ennyo nzaali automatic lwa nsonga nti atomedde bingi speaker ng'oyo baspeaker betuzze tulaba babadde nga badepute n'abeera depute emyaka 10 ng'alaba mukama we bali mu ofiisi naye ono yava mu bbanga n'ayingira obwa depute kwata abandaala mukama we n'afa n'ayingira mangu wali kakati yalina kukola atyo results zezo nti Tanuru gyayiseemu buloka baalijjawo nga terinajja kati ennyumba bwegwa sikyawo tekyewuunyisa kubanga twalaba bakadaga n'abeera depute wa sekandi emyaka 10 n'ayitaawo n'afuuka sipiika n'abanga ate abadde mu paalamenti kuva 9 kusi bakadaga abo 96 weebali kakati ono najja nga n'ekibiina kyennyini tannakibugumyamu mbooge kubanga abantu babaddewo emyaka nga n'obwa minisita tebabubawa kati ofuuse sipiika baakuwaayo kulabisa emipiira bagikube nga gwaliwo naye nga baagala kulaba bunafu bwensi ebulabe twabyogera ng'afuuse sipiika nga tukiraba nti nkuluno babalansinze bubi nti bw'olaba nga depute we yetayebwa mwenna mubadde beFDC biki nga Museveni yakola bukozi nga bwagamba nti njagala kati bavubi nga bw'olaba nti kati ye Museveni ebbanga lyamaze afuga kintu kye makaage kangezeseemuuko wano so si squad nti esamba professional football nti eryajja okunnenya nti lwaki oleese defender mu midfield ngezesanga bwe njagala kuba wano wange ye Museveni yamulabisa nnyo era ninako interview ze naliko na Stanley mabega eyo nga nti tamuleetera obuzibu omanyi waliwo omuntu akuleetera obuzibu ne bukussabussa kubanga akuwaddeyo sente ozikozesanga bw'olaba ate nga bambi tomentalingiddwa kubanga sijjaga nti yasembayo bubi naye ne mentorship bano basipiika betwogerako tulabe basipiika okuva emabega eri balugumayo baani baabanga badepute baabannaabwe ate nga ne mu kifo baluddewo n'amanya nti ngenda kumanaginga bwe nti ono bamusuulako busuuzi nti ekitiibwa kiikyo
kati gwe kapiteeni wa kiraabu nga wazze jjo ne bwoba omanyi nnyo omupiira sooka obeereko mu bazannyi banno bayiga empisa ono baamutuuzawo butuuza n'aba n'entalo n'abakyala ab'enjawulo baki n'aba nga abadde alwana ntalo njereere kyekyo kye yalina okukola abadde talina kugasa nsi wabula okwekuŋŋaanyako obugagga obutalina na mugaso gy'ali kuba bumususse bumuyinza obuzito sanctions ezimutwala kuba ye omukulu alaba eno UK eno USA kakati naye yamwongeddeko sanctions y'ensi kyenda yali Dubai, Saudi Arabia wali ne mu Middle East yawo nafa nnyo kuzina ennene naye kati bw'otunulamu ekyo era byonna bibeera process yako kusaddaaka kuwongayo lwa nsonga nti gwe weebuuze lwaki bo Museveni talina mukwano bakuwongayo buwonzi nti okoze kino na kino oyimiriddewo ku kino kubanga mulimu ne basipiika babaddewo nga motion ez'amakulu ezigasa Museveni ziyita ate n'abalyamu olukwe ng'ate takulaze nti yeye kakati bw'obanga gwe wayingira palamenti wagifuula nti gwe boss ne weerabira nti eriyo ow'oku ntikko gye bayita fountain of honor wadde obikola ng'okolera wansi we naye ate osukkulumye nnyo kati mwesootinge nga mmwe kubanga abamukuba Kyagulanyi yatugamba nti mwali naye era n'abantu bennyini baalimu munda muno mulimu bangi abatali basanyufu lw'amaanyi gaaga amangi gayolesezza ogolesezza nga toyamba bantu ozimba ennyumba ng'ezo weero nawulira alina amasomero kuba naaligaa nti ozimba ennyumba ezo mu kifo ky'okuteekawo obulwaliro obuyamba abantu mu Teso wadde toli sipiika wa Teso yokka naye yambako ku bantu kaakati omusaalaba gwo gwa kulwanagana n'abalabe bo ate bennyini nga bebo bemwebadde mukonaivinga kaakati Kyagulanyi waba yakuteekako yateekawo amaanyi agaleeta sanction pulezidenti yalina okukuyamba bw'aba takuyambye pulezidenti w'eggwanga aba akuwaddeyo naye ng'ate osasulira by'ozza okola kubanga tojja kugamba nti bamuliddemu olukwe. She's a victim of her own making. Ebintu byayenjoyinze mu tenure ye byebyo byasasulira. Abakulu tetujja kusukkawo simanyi oba eriyo ekirala bino biggwerawo byonna nga tuwinding up ebyanitamu sanctions ze censure motion ya Theodore Ssekikubo byonna biggwerawo anitamu ng'omulaba ng'afulumye. Amonga ajja kufuluma ng'era bulijjo bwe kiri nti tekiriiko nnyo twali twakiraba dda ajja kufuluma kubanga omuntu eyajja okuwangaalira ewantu tayagala nnyo kubeera n'abantu nti tyeha enkuba nno eva wano bw'eva wano tejja kutonnya omuntu amanyi ekitundu kye tayagala bamanyi kitundu balala. Amonga abadde akoze emirandira agaba ssente nga bw'ayagala ate nga Museveni amanyi nti ebyo bintu yalina okubikola kati bano bajja ne bamumutemera bennyini kubanga ye akuseetingayo n'akuwaayo nti ensi yiyo ke kugabane kati oyo ye agenda naye Ssekikubo akoze ekintu kyakoze si kyamulamwa nti mu Luganda tugaa kantanyi kaggwerawo kafumita bagenge wakufumitirawo omwejjiramu kakati bw'aba bino yabiraba ng'alina munda mu house atazze tumaze okwekolera ku muntu bannamasaka baga nti omusajja ono moolo bennyini baamulaba ate toyinza kujja obike muntu nga alredde bali mu lumbeerwe nti gundi oyo nno agenda kufa nga ate bagera kwabya lumbe ebyo Ssekikubo byalimu tebiyamba bantu agenda anoonyeyo motion y'amakulu naye ng'eri mpuku y'abanyazi bye tujja okufunamu kumanya nti empuku eno nno ezzeemu nnabe kuba abanyazi tebakyakwatagana naye naawe ozze oyagala censure motion eyo naye negyegenda okuyita committees zituula zisasulwa akasente bireke eno wansi tubikoleko kubanga we byatuuka tubisobola tusobola bulungi Mpuuga ab'Ennyendo Mukungwe tubasobola basirwanyi bogende Bukooli eri mu Bugiri tuleke twekolere ku nsonga zaffe ng'abantu bannansi kubanga essuubi lyaggwa mu paalamenti kaakati gwe pulaninga bupulanizi kaluluko kubanga naawe okubeera mu paalamenti emyaka ofaananyi Museveni ate gw'olaga nti akoze bubi eriyo naawe abaana basoma
abavubuka abazze basoma ng'oli MP nga kati basaanye babeere MP kubanga siiti yafuuka yakwesasuza buli omu afunemu kyafunye afune ekiwagu aze mu community ye sirowooza nti gwasaanidde wekka okubeera MP wa Rwemiyaga kyoleese kigenda kutumalira bumalizi biseera kyali kirungi nga palamenti ekyaflowinga naye kati yakyuka so okubeera part of the diversion nti abantu tuli mu budget yakayisibwa wano ba sente zeeyongedde okuva mu trillions 5 nejja nebuuka mu 7 ate n'otunuulira bukadde 5 simanyi 4 1,000 bino ffe abalonzi twabiraba ne tubyekusootingira emmese bw'eba ng'efudde akamasu kale ng'ebulamu tennafa ate tojja namuggo okulaga nti ggwe w'amaanyi atuyambye gireke noonya ziri ennyingi kuba tumanyi nyingi gireke negenda kufa ne bwetafa kati ejja kufa enkya ejja kufa ekiro tolina makulu ekwata nawe ngambira nti mu kaseera kano oviirayo ennyo nga ensonga eziri mu palamenti enkulu nnyo mpitirivu bw'abireeta mu balonzi abakayiga okulonda bajjaga musajja naye tebirina makulu kubanga palamenti bwe kiba kyennyanja kyafa kuva ku mutwe tuyiribya sipiika waakyo ne depute ate ogamba nti obuwumbi 5 bwayisibwa mu palamenti mwennyini kyokka ate oyagala bamusinziira mu sensalinge kati katugende ffeeno ku gurawundi gye mutaali kubanga abagenda okusensalinga babeere bantu ba bulijjo ereka bannabuddu ab'ebukooli n'abakyala awo bwe bati buli omu ajja kumanya bwa sensalinga abantu be kubanga tojjaga palamenti ate ebitutaddemu tuli musengavuddemu ngazzeemu yeeyisizza ssente ne zifuluma ne zituuka ku akawuntisi ate yeba egenda bawanike banoonye emikono egikkakkanya bali lwaki yaleka teyazibira ne zitayita katugende bugenzi ku kirala yali yeetuumako mirimu gwolese ziyite ate oddeyo otuzze mu mirimu nti kaakati tugenda kusensalinga be twaziwa abantu ba Ssekinomo bagenda kwemalira ensonga zino kimala kinafu nnyo tusobole okukimala kale tetuyinza kusukkawo waneeno tujja kukwatagana ate mu programu endala okuba tochi mu byobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne status quo nga bwetambula tulina ebyomukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ebyokubeera nga atalaga eggwanga adda Masaka ndowooza yakubye mukono naye ekikundoza kye tuyinza opiki nga message ki gyatwala eri abantu era tuwazitegeeza ki mu kaseera kano zigattako ki mu maaso gy'alaga n'ekibiina ne ku byobufuzi bya Uganda aba DP block bagamba bamuggyemu esige boba mu corporation bayawukanye embu tebakyakanya naye embu struggle na bikiba Mike Mabike n'ebirala omubaka Betty Namboze bakireke ne Abdallah Chwanuka ba setinze bataddewo statement mazima mukono yawuumi amaaso gonna gali ku Masaka kati tulabe batugamba saite muddamu kusala Masaka sanyi byovulo byammwe mitemu statement ey'abantu oledde kulumbe kokka we baali emala yali emala tetwetaaga ndala ekintu akaka constituency kokka akatono ke baalimu kamala okukiikirira abangi oli agamba nti temuddamu kusala ng'ate abatuusa message nti bagambye temuddamu kusala be bagamba nti mutuule wansi kiba kikyamu atakuumira mpeera batukuumire bakulu Uganda y'enkya